Ebya Brisher kasho kugenda mu USA mbikuletedde ebyabadde mu kabaga ka MC Cuts bibino tobisubwa songa omuwagizi hatabukidde Cindy mu Dubai byonna nzize mbikutuuseko nkwanirizaako nnyo gwe natulaba natuliza oli ku Vic exclusive wamu ne Wonderboy UG. Thank you so much for subscribing. Video nkusabye hejimpeleka like bobanga tunabakubera ngate ogikampera mukwano gwange. Tuli proudly sponsored by Hajati Kalodo musomi wa dua ajja kulombere dua ensonga singo nabo ine ebizibu ebyenjawulo era nga gambo solo mukubira ku namba esimu ejula mu kitabe kiri mu krani esembyayo 067 ensonga ajja kubeera nga ate azikumalira bulungi takozesa bikolwa bya kirogo kirenzi buli kimu akozesa dua ensonga neziguka. Ntandise ne MC Cuts onononga olunaku olweggulo gabadde mazaalibwa ge era nga abantu bangi bavudde ne babeera nga bamusondera ku nsimbi era nga ensimbi zino alina foundation gyagudukanyanga omuntu oba gyayagala abantu bamukwatizeeko naye nga si kitongole wabula nga ya muntu sekinoomu nga MC Cuts. Bwatyo MC Cuts kabaga ke abantu basobodde okubeera nga ate bamusondera essente ezabadde empitirivu nnyo nnyini ddala era nga yawomyemu omutwe guno oba yabakulembedde mu basindise ssente ye mukyala Shiraga Shumba ne Alex Muhanji n'abalala abasobodde okubeera nga ate bamubeereramu. Agonga nga tadde ebbali Cindy Esanyu nakoze story olunaku olweggulo ne mbategeeza nti show ebyagenze ebyatambulidde mu show byonna nabibategeezezza nti tebyabadde birungi nnyo wabula oluvannyuma Cindy yamaze ne yeekokkola oba n'atuuka ku nzikiriziganya ne promoter bw'atyo n'akkirira wansi n'ayimbira abawagizi be wabula mubamu ku bawagize abagenze ku show ya Cindy bavuddeyo ne babeera nga balangira Cindy era n'omu ku muwagizi ono agamba nti n'obugagga bwa Cindy bwonna bw'alina ne bwe yabadde alese Uganda ye just yabadde abukutte bukwasi mu ngalo nga teyeetaaga kubeera nga Cindy azze okubukolerera mu Dubai. So omuwagizi ono ekyasinze okubeera nga ate obaoliawo kimutanula oba ekyamunyiiziza n'alangira Cindy kwe kubeera nti yasoose kubajja mu mudu n'okubeera nga abantu batuuse okumulindirira ku stage ya performing. Omukyalo ono bwatyo n'abeera nga ye agaana nga agamba waliwo ebitateredde byayagala basooke batereeze. Anyway agonga tadde ebbali akankutwale buterevu ew'omukyala Brisher Cash nenga sinaba kubeera nga te nkutwala ebifa ku Brisher nzikiriza asooke nkuwe katambi kano then nkomewo. Tulina sente obugagga bwa Cindy bwonna mbulina mu ngalo emu nze Jeff Mulangiro batomumanyi Jeff nenga waliwo obudde. This is rubbish. People left their things to come and see here. I'm a Ugandan British. How can you bring us and make this nonsense? Ebyo by'omukyala Cindy Esanyu Cinderella munange Brisher Cash olunaku olweggulo yavudde nabeera nga ate apostinga n'ategeeza nga abantu b'omu US bwe baba bamulindirira essaawa yonna era bw'atyo yeekubisiza ebifaananyi bino ng'ali wali eri ku airport Entebbe International Airport si bwe bagiyita bamwali muwoza y'Abachina munange airport ekyali yaffe ya Uganda. So munange Brisher Cash yategeezeza nti abantu b'omu US sawa yonna agenda kubeera nga ate abasalako okusinziira comments ezayise ku kibanja kye ekya Instagram nga ziraga nti munnange abantu bamulindiridde bamwesonga bwadda wabula nga ate abangi beebuuza nti Brisher Cash mu USA agenda kubeera nga ate aperforminga ki nga ate abalala bo bakubaganya ebirowoozo bagamba nedda okusinziira ku Brisher bwazze nga abikola ewalala era ne mu US bwajja okukikola bitya nti ajja kubeera apaakinze obugoye bwe obujja okukkirizibwa okuyita ku buli we banaayita oba ku buli checkpoint yonna lwansonga nti temujja kubeera mu kisi era bw'atyo bw'anaatuuka ajja kubeera nga abazanyira ekyo kye beexpectinga oba bulijjo kye balaba akolera ku TikTok sinakindi ku performances ze bazze nga bamulabako ate era nga balaba bagamba nti okusinziira Brisher jekiri nti yategekako ku show mwagimanyaka okureditera semwena nti kijja kumubeerera kyangu bw'anaatuuka eri era okuperformingira
bannayuganda abali mu USA nabo bakyamuke era basobole okwongerera okukatiriza mu talent wabula ate nga bala beebuuza nti naye bw'anaatuuka eyo anaakomawo anti lwaki beebuuza bwe kityo Derrick and Muna mwakimanya bulungi nti lwe bagenda nga abagenza okuperforminga paka n'olunaku olwaliro tebasobola kubeera nga ate bakomawo mu ggwanga lyabwe kati ffe tuyinza okubeera nga tukutuusako gonna ge tunaasobola okubeera nga tufuna okuva ku sides zeo naye nga kyenyinza okugamba bwe biba bituufu Brisher Cash self jane bwe biba si bituufu ewebale tuteeka mu kagalani kakati gwoli eyo gamba si bituufu kati nze nakugamba nti si bituufu nkimanyi mwenna mwagala mugambe nti si bituufu naye nze nyina bukakafu obulaga nti si bituufu ebintu bya Brisher byebyo so mna self jane bobanga ddala kituufu ogenda mu US era ne bootadda ffe tukwagaliza bisinga wabula ate bonadda era still tujja kuba tumanyi nti ozze tukolera bisinga bwentyo bwenkoze olunaku olwaleero tewerabira video jimpeera ka like mukwano gange okusubscribinga bomala subscribinga making sure that you turn on that notification bell kwata mukade kajje mu kigambo personalize okateeke mu all buli kyetukola kyetuteekayo whenever we post a new video ojja kubeera nga ate ogifuna butereevu.